waliwo abantu abakola ebintu nga wallahi tebetaaga kutwala mu kkooti wadde mu kkomera wabula nga beetaaga kubonereza na kibonerezo kyakuva mu bulamu bwansi eno. Kati labona omukyala baamukutte emabega okubanza post eno n'akagiraba ngabba omusaayi mu ddwaliro ly'Embaale, omusaayi ogugabirwa bannayuganda ku bwereere, era bajja nga bagutusaba batugamba musevinga abalwadde oba bannammwe nga mugaba omusaayi nga muyita mu kugaba omusaayi ne tugubawa n'ekyennyamiza utuuka mu malwaliro eyo bagutusaba oba batusaba ssente. Kati kyekino n'omukazi ono kyakola ndowooza bayitako mu ddwaliro eyo ne bayitayo ebigundi nga 5 ebicupa by'omusaayi nga bbaka ebibiri nga babitwala mu firiji. Wemujja mu ddwaliro nga temuli mukanyagamba bannaye mu ddwaliro temuli misaayi, mu ddwaliro temuli ki, kumbe baneno bazibba bubbi ne babitwala mu nju zaabwe oba mu mafamases gaabwe oba mwe babikukunira. Ne tuuka ekiseera nga olina kubigula buguzi, era bakugambirayo ne bagamba mu ddwaliro temuli musaayi naye tulina busobola okujja lwakuba wa ssente. Webagamba nti bannaayo sirina ssente nga bagamba oyo muleke tatawanya muleke oba omulwadde waafaafe, naye ng'ogwo omusaayi jjukira bannayuganda bagugabira ku bwereere. Essaawa eno reports zijja okwemulugunya mugamba abanagala tebagagaba musaayi, naye omunnayuganda ajjawo okwagala okugaba omusaayi nga ye waagendayo waba agwetaaze oba omulwadde waaba agwetaaze tegumuweebwa agula buguzi. Kyo kitegeeza naye agamba kambyesonyiwe nkole bukozi ssente. Abantu batekamu obulamu bwabwe ne batuula ku butebe obwo okumala essaawa nga 4 oba 3 nga bagaba musaayi, ne mubawa soda ne bu biskuiti ne batamula ne bagenda ku lw'omwoyo gw'eggwanga. Naye waaba omuntu awaddeyo omusaayi atudde n'amalayo obudde bwe naye n'awaayo obudde bwe n'aleka byonna byakola n'ajja n'atuula n'awaayo omusaayi awo ne mumaliriza nga temuwadde ne mumaliriza nga ye waagenda mu ddwaliro agula buguzi, then okwagala okuwaayo omusaayi mulala aba agenda kujjawa. Mulago abantu bangi bafa lwakubanga tebalina musaayi, naddala banene aba kansa. Jjukira eddagala lya kansa linywamu omusaayi, oyo chemotherapy linywamu omusaayi. Abalwadde abasinga bwe bajja mu malwaliro oba mu ddwaliro eryo ng'omusaayi gukendedde, automatic case babagamba musooke mufune omusaayi. Bwe bagenda okusaba omusaayi oba okubuukinga omusaayi osobola okutambula wiiki 3 nga tonafuna musaayi. Ate si n'oba ogufunye oyinza ofunako eccupa emu ne bagamba omusaayi guweddewo, oguwo tegumala, leka abalala bakole ki nabo bafune. Naye ng'emisaayi gye giri bano abantu be bagitwala be bagikweka nga bagala okufuna ssente. Bano abantu nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala gwe ali ebweru nga viza egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombereddwa mukubireko kwe ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.